Katonda olw'okutusobozesa okutambula olugendo olupaka netusobola ate okusanyukira wamu. Twebaza ttiimu yonna, abazannyi, bonna abagibaddeko okuba nti esobodde okukola obulungi n'ekiwa essanyu mikwano gy'omupiira mu Uganda webale nnyo okutwaniriza mu kitiibwa ky'amaanyi. Twebaza Fufa FM ne Fufa TV ekoze omulimu omunene okulaba nti abantu abagazi b'omuzannyo guno gw'omupiira badde bafuna amawulire ng'omupiira bagulaga ng'omupiira baguweereza. Allahumma amin. Okuleza amawulire ez'enjawulo ne TV zonna mu Uganda zikoze omunene nnyo. Allahumma amin. Allahumma amin. Amina. Amina. Olw'okuteekamu okulaba nti tusobodde okubeezaayo abaana ate ne bakamola okwangusa mu ngeri ey'enjawulo abazannyi baffe bonna bonna Dokita waffe n'abalabo n'ababadde ku ttiimu badde bumu ebolesa empisa ennungi ebolesa omuzannyo omulungi ne tukomawo ekitiibwa kya kitende. Allahumma amina. Wangala dokita okutambula ng'obudde bukyali kiro wadde njagala tugenda kugoberera entegeka eno. Twagala nnyo kuwangaale kuba balina ate okuddayo bazadde baabwe. Tutegese bwe buti obunaaba okukkiriza kwammwe. Twagala abazannyi bano n'abakulu ababadde Arua bagendagenda mu kizimbe ekyo basobole okufunawo ku kyokulya. Mikwano gyange gyonna mmwe abazze abatabadde mu bbaasi okuva eri Arua tugendagenda tuyingire mu kizimbe ekyo. Yes, doctor! Wewangala sebo! Okulya. Yes, doctor! Abayizi bakomyewo n'abasomesa nga bakomyewo era tulibayita okujja okuba omukolo ogw'okujaza ekikopo kati